waliwo omuti nga wala obutonde bw'omukyala bwe bakola toseka waliwo omuti nange simanyi no kimusesa waliwo omuti ogwakula ng'obutonde bw'omukyala gyeguli era abakyala bafukamirawo nga basaba enzaalo bafukamirawo nga basaba enzaalo kati era waliwo era omuti gwe gumu guliko obutonde obwakula ng'obw'omusajja omuti gwe gumu gwakulanga obutonde obw'omusajja era abantu bonna abanoonya amaanyi g'ekisajja oba abanoonya amaanyi g'ekisenge bafukamirawo n'abo abanoonya enzaalo bafukamirawo ne basaba era enzaalo bazifuna kiki kye ne bagamba nti sitaani alina amaanyi era asobola okukola Allah yennyini ng'owakabikula Qur'ani agamba Allah mu bwennyini bwe talina kimufaanana mu bwennyini bwe era tazaala era tazaalibwa kati ate ffe Katonda agamba bw'osoma Isaaya essuula esooka olunya olwokubiri Katonda agamba nti yalera n'ayonsa abaana ne bakola ki kati ate owaffe azaala ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba
wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bus Stop eri 0704 99 64 65 kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaza sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 367213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bus Stop mumugule mumukozese balinde jje wano. Ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bus Stop tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Ensonga kireeta obujulizi buno kulaga bubi buli mu Sitaani na kukyukodde eri Katonda si kuyambako. Amayembe oba emyoyo gyonna oba abalongo bonna omuntu okuba nabyo n'abiwangaaza n'abeera nabyo Sitaani aba amwesize nabyo. Kati mu komenti emu omu yagambye nti oyo teyali mwesigwa nga bwe twayogeddeko wali Katonda. Naye njagala nkubuulire w'otambulira mu kintu ne bakuwa emisambwa 990 nga gijjo Sitaani aba akuwadde kinene, aba akwesigisizza kinene kyogenda okusuulawo atodduke. Kati lwaki mbagamba bwe ntyo? Sitaani talaba bya maaso. Sitaani waba alabye nnyo mu maaso eba wiiki emu. Wiiki emu waakoma. Ye yali amanyi nti bw'akwata Yesu Kristo n'amutta kiwedde. Naye yali yeerabidde nti ate gy'akoma okumunyigiza n'ayiwa omusaayi gwe gy'agenda okumuwa ettutumu okununula ate abalala. Ye teyabiraba. Ye teyabiraba. Yalaba bya wiiki. Kakati wafa n'avaawo. Kakati Kristo Yesu ye amanyi ekyokukola. So bwe ntambulira mu bintu bino eby'emisambwa ntuuse mu lusozi nkoze emikolo gye baŋŋambye okukola bankomezzaawo emizimu gyonna. Emizimu g'amazima gali nti siyinza kulima ti nali ngimanyi obungi naye nga gyali mu 100. Tubadde tukya wali ku ggulu. Ggulu kati ggulu ki? Ggulu alinga ggulu musambwa. Gutudde awo. Era guyina ne mukyala wago bamuyita Natimba. Kyeza oyo omusota. Kanti kati kivulawo wava obwakabaka obw'emisota. Waliyo Natimba. Kati oyo ye mukyala, bagamba omukyala oyo ye Natimba ye mukaggulu. Ye mukyala we. Ye nakazadde mbwe yazaala ensi eno emisota n'ebyewalula byonna. Ate boddayo eri ewa Walumbe bagamba Nambi yazaala engo yavaamu ebintu byonna. Nambi yavaamu ebintu byonna yazaala ebyewalula n'azaala naye oli gwe bayita Natimba ye maama w'abamaama, gwe bayita maama w'abamaama, omukyala omukulu ye mukaggulu.
njagala mbabuli script eno omuntu yagiwandiika yali amanyi kyakola. Kati mu lusozi lw'eyo ebintu bye bakola byakutendereza Katonda ow'ekizikiza. Naye bw'owulira obulungi era bambi nasangayo n'abalokole bayinza okuba bandaba kati abalokole bano nasangayo abalokole ng'agamba abadde mu kyaki naye Mukama Katonda yamuwadde ekirooto n'amugamba kati akoze nnyo obulokole kati alina okudda ku butonzi akole n'obutonzi nabasangayo ate okumanya sitaani abalimba nga sitaani amugambye oba nga afunye okwolesebwa nga kumugamba alina kutuula mu ntebe eyoyo gwasanzeewo kati ate ne gwebasanzeewo naye tata buyinza bambi namusangayo ng'omukyala bamugobaganya ne mu budaabudde omukyala oyo kubanga nze mu nsozi ezo nali siisa bubi bantu ne mutwala n'akuma ebyoto bye yalina okukuuma ne tuyimba ennyimba za Katonda ne tutendereza kuba nange nali nzimanya era nga nange manyisiza Katonda. Balokole soomu baali bangi naŋŋamba mu kyaki nsabira gindi kyaki esijja jjogera naye ayinza okulokoka ate soomu si babiri nga bazze basamibambu bazze babagambye bajje wano wa taata ggulu abambuleko biki byonna ebibamba bakole ki baddeyo badde mbatambuze obutonzi naye nga bali mu kkanisa y'ensonga lwaki meseji eno njagala egenda eri abalokole abakkiriza Kristo aba Yesu mbalesse temujja kuntegera naye ngamba abakkiriza Yesu Kristo waliwo aba Yesu naye omukyala ng'agamba nafunye obubaka nga taata ggulu aŋŋamba nina kutuula awo kati ate n'atuddewo naye tavaawo so bambi ne mbasangayo naye ng'embeera gye balimu si nnungi so nenkola emikolo gyange gye nalina okukola nenkola ebijjulo bye nnakolawo nalwawoko nenkola ebijjiro ne mbimaliriza abantu ne balya ne banywa ne bampa obuyinza n'amaanyi era ne bampa ne fayiro zonna ez'abajjajjange ze baali baakola kubanga waliwo amayinja gali abiri erimu bagamba lirya ggulu lirya taata ggulu eddala bagamba lya Nattimba kati ate Nattimba si ye yekaaliwo nga bw'onaabeera nga bwe nakumya nti omuntu abeera mu kisenge ng'alina eddiiro alina ekiyungu alina abaana alina kyalina ekisenge ky'abagenyi kati waliwo n'emisambu emirala ate egikuuma olubiri olwo nga n'ogwakiwanuka kwe guli akwakagalo ka kyuma abatabaazi bw'oyingira ku geeti bw'oti waliwo w'osookera waliwo ekyoto kyandibadde ng'ekyagombolola ky'abatabaazi era ng'osaba n'ogamba bannaaye taata ggulu simanya nsaba onzigulirewo nnyingire mu kibuga kyo ekitukuvu ebyo biri awo n'olusozi olwo kwennyini nze naluzimba nako naluteekamu ne ssente zange ne bazimba nga bazimba kinyumba bazimba olubiri bateekako emmuli era wali bo tebakkiriza masannyalaze kwakawo bagamba bali ku lubereberye naye ate amazzi aga taapu go bagenda ne bagakima tebagajja ku luzzi naye nga kubuzaabuza kulyawo just kubuzaabuza ogamba oli ku lubereberye tokozesa masannyalaze tebakozesa masannyalaze ate basena ku taapu ate ne taapu empa yalinge okujja amazzi gye gajja gali togatuusaawo awo naye beevudde ku lubereberye eba evuddeko amasannyalaze tebagaagala bakuba eŋŋoma ne bayimba ennyimba bamuyita Ttonda bamuyimbira ennyimba ne bazinayo maa ne bayimba eza Lubaale ne baggalawo fayiro naye nga amakulu g'ebyo byonna bambi kuba kubuza abaana abantu bangi bali n'essaawa za kakati wenjogerera abantu bali muli balinda bubaka bannange ebirooto byafuuka ebirooto ekimujja ewuwa empigi ajja emukono anoonya kufuna birooto bannange gwe wagenza okufuna ekikutwalayo wakifunidde luddawa tiwakifunidde waka wowooso kakati ensonga eyo etambuza abaana b'abantu batwala mu lubiri olwo so bwenatuuka mu lubiri olwo nakola emikolo gyange gyonna nengimala ne bampa obuyinza kati awo bampeera ejjembe lya jjajjange lye mbadde nga nnoonya ne bampa n'omuzimu omukulu ogwa jjajjange Kayiira Ganjuule
era ne bampa ejjembe. Amayembe gano genjogerako ge nalina si gajjenjeero. Waliwo obuyembe obubeerawo Lubowa, Nambaga, Kayizi, Kiraalire, Bukalondoozi, obwo buyembeyembe. Naye waliyo amayembe agakuuma Kabaka. Kati ago amayembe agakuuma Kabaka kubanga nze mu kaseera ako waliwo wembuusemu katono kanzirewo, bantwala ku ntaana ya Muteesa II. Mu nsi y'okwolesebwa bantwala ku ntaana ya Muteesa II. Ebisinga ebingi byo babimpeera ebyo. Era ne baŋŋamba njoole ettaka eryali ku ntaana liteeke mu nsawo yange kubanga obuyinza bwentambuliramu bwaba Kabaka balya mukolesebwa. Era nga baŋŋamba obuyinza bwentambuliramu n'amaanyi bwaba Kabaka, era nenjoola ettaka nenditeeka mu nsawo yange. Kati awo ne bampa buli kimu kyonna kye bampa, nenvaayo mukolesebwa nenzira mu Lubiri. Kati mu Lubiri naye nga baŋŋamba nina gwe nina okusisinkagana amaliriza byonna obe ng'obimaze byonna yabiwedde kubanga Lubaale w'ekika yali awedde. Lubaale w'enzizi emisambwa gy'enzizi ngimaze, egy'ebitundu abacwezi nabo ngenda kuboogerako katono kubanga bwenveeyo era bansindikako ko mu bacwezi. Nagendako mu bacwezi eyo. Kakati bwe bamala okunkwasa ebyo ebintu byonna nga baŋŋamba nti waliwo alina okubikoonamu sitampu kubikakasaako. Kati mu kaseera ako nalabisibwanga abasajja abambadde engoye enjeru, amakanzu nga meeru naye nga tebakayakana nga bambadde makanzu meeru, naye nga bagezaako okumbulira ebintu nga sibiwulira. Nga bagezaako okumbulira Mukama nsembeza okutimba buuza mugamba ki nga sikola ki sibawulira. Ekyo kyantuukako emirundi ebiri ne bwe nali ewa Nakayima saakikoonako naye nakisinkagana. Kakati bwe ntuuka awo nalina ebibuuzo bingi. Nalina ekibuuzo ekigamba nti naye Lubaale akoze ki? Awedde. Kati ate ono omukulu yaani? Gwe bakugamba nti yamala buli kimu. Ensonga zonna amayembe gonna bagampadde, emizimu gyonna bagimpadde, buli kimu kyonna bakikoze ki? Bakimpadde. Naye nga nina ekibuuzo munda munze, ani oyo? Kubanga emisambwa nali ngimanyi. Bampa ejjembe eri abasinga nawe oyinza okuba toliwulirangako. Ejjembe eryo baliyitanga kawuugulu. Waliwo kawuugulu waliwo baliyitanga kawuugulu, waliwo n'ejjembe eddala baliyitanga nkambo. Omanyi kano akanyonyi akakuba ebinyonyi ebinene mu bbanga awo ke bayita nkambo. Kati akanyonyi ako kewawangiramu ejjembe eryo. Ejjembe libayita erya nkambo lyaba Kabaka bali ab'edda abaasooka. N'eddala baliyitanga kawuugulu. Kati likola ki? Gakola ki? Ago amayembe gali waggulu nnyo nga wowulira nti waliyo osi w'amayinja 3 noba osi w'amayinja 4 obeera waggulu waga amayembe. Kiringa bonaagamba nti onaakuumibwa poliisi oba onaakuumibwa security guard naye ate oli akuumibwa ba red top. Kati ekyo kibeera waggulu ekyo bwe batyo nga bwe bakitwala. Ng'olaba byonna obikoze. Ng'olaba byonna byonna nali mbikoze nga bikoze ki nga biwedde. Kati neebuuza naye ono ani? Kati era nga baddamu baŋŋamba kakati waliwo ekitundu eky'obucwezi weetaaga osooka waliwo akatundu k'abacwezi awo weetaaga osooka kamalirize. Kati bankonekitinga mu bucwezi. Baakiyisa mu muntu ne bankonekitinga. Ekyo baakiyisa mu muntu nankonekitinga. Bwankonekitinga nantwalayo mu bacwezi. Olaba ng'eyo Museveni Kaguta Road oyite wa Museveni wennyini ne weeyongerayo. Waliyo ejjinja liri mu fuuti ndowooza nga 4. Liri mu fuuti ndowooza bina bitono biyinza okuba mu fuuti nga 5. Ono we tuyinga ono we tutudde fuuti nga 5 okudda waggulu. Liriko n'akantu kali bwe kati. Bagamba nti awo ejjinja eryo lyamira abagole bali bagenza okwanjula eyo
ne baagala okulizannyirako lyamira abagole omukazi n'omusajja balizanyirako kyo okwekubyako ebifaananyi oba okugenda okukola bintu bino naye okusinziira ku byafaayo bwe biri bagamba lyamira abagole ejjinja era erimu lirina ne kaveero kanowola abakazi ke basiba ku mutwe kati erina kaveero kali waggulu ku topu era bayitayo wa mugole waliyo ne paalamenti eyaki nga olaba batula mu paalamenti nti sipiika atuula wali eriyo n'abatula mu audience eriyo n'abaddirira sipiika kakati ne audience gyeri lwazi simanyi bangugereza ku ki lwazi bwe tuluyingiramu tuba tuyingidde mu paalamenti. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Waliwo watula omukulu. Waliwo n'awatula bano bakabapikerera ba paalamenti abasipiika webale nnyo waliwo ne babaka benchers ate abatula emabega abatabawo be opposition webale nnyo opposition tebabeetaaga era ne bakulabako omulabi tosimatuka oyinza n'obutavaayo baagalayo ba ruling party bokka webale nnyo kati luli olusozi siyinza kugamba nti luli mufuutibwe naye lunene kati nga tuyingira mu parliament omwo kuteesa sami toseka nadansekerera just bubi bwamulabe zitaani kati mwakafaananyi nga Jeremaya ogeze mu parliament kuteesa ate kati ekyo kiraga era ddala wali bino byonna bikoze ng'oli ku toopu kati lwelu olusozi bakadaideyo abatandika mmwe temuteesa bwe temusobola kuteesa kati sipiika yalimu bonna babaawo gwosobola n'okubeerawo omu naye ngeri abalala emabega gwosobola okubeerawo omu naye ngeri abalala emabega bakutumye ebintu byabwe obireese emikolo ogikoze bulungi ate n'abankulemberera baali bacwezi era abacwezi yalinnyibwako omucwezi ku mutwe n'awalampa olusozi olw'eggamira n'atuula waggulu teruliiko madaala naye yaluwalampa n'alutuula waggulu. Paalamenti etudde okuteesa balina okuteesa omukulu ng'avaayo nga boogera bye boogera mu lulimi lw'entegeera emisambo nga gyonna gijja naye omwana ono abadde mwesigwa akoze kati awani ayogera kyenjagala omumanya egyo misambwa gyogerera mwani mu bacwezi waliwo abaliwo mbali manyi walimu wekka ate kati olaba kati waliyo paalamenti waliwo n'ebisulo
ebisulwamu waliwo ne dayiningi yaki we baliira naye nga gonna mayinja ngera bwe batuula wali babagenze kuki ku dayiningi era bwe bafumba ekiro bagenda eyo kati wali afumba emmere natwala ate mu kisenge abantu gye basula kati era bayita ku dayiningi weebale nnyo baateekateeka eyo kakati ne ŋŋendayo ne bateesa nga jasi zonna bampa credit akoze bulungi ate n'abaaliwo bonna ne mbaliisa kuba twaliwo abantu ndowooza bawera 100 ne mbaliisa najja n'ebintu ekijjulo kanziremu kano bane wowulira okuliisa bino byali mu kunyumya oyinza okugamba ssente yazijjangawa emirimu gye yalinga akola sikyo mirimu gyo ng'agikola era akasente yakafunanga oli ayinza okukugamba ye nga alowooza engeri gy'oli mu binyumya wasiibangamu ebyo enkya n'ogenda eno oli n'ogenda nga tewakolanga kasenteko naye era yagamba akasente kajjanga naye nga ate n'enfuluma gye kafuluma bulaaza kadduka sipiidi kakati parliament tugituddemu byonna biwulira parliament nemala ne bagijjawo naye nga tebaŋŋambye nti genda nalina okusulayo anti kati awo tuba tugenze mu kabineeti nalina okusulawo tulabe eŋŋoma ne zivuga ekiro kyonna eŋŋoma zikolaki abacwezi ne bayimba ennyimba era wano wengenda okutegeereza abaana abacwezi abanyankole abahima abakiga abaana bonna abanyalwanda batoolo kasita muyingira mu kyakinola nga bazina amazina gano ne bakuba ebigere wansi ne bazina amazina gano kakasa bukakasa nti oli mu kifo kikyamu okali kya dansi ga buwangwa naye gayita kizikiza oba okkanya wamu ne sitaani so omukulu ye yayiiya bino byonna scripti yiye awo we nagambire nti amadiini gonna agasinga obungi gage era abantu bayimba ennyimba za Katonda abanyankole mu kikomye abaana abava mu bucwezi abaana abava mu Mwankole Lwanda mukomye ekintu ekyo temumanyi kiri mabega waakyo agamazina kuba kusinza agira bwati nakuba ebigere ku ttaka era balina emirimu gyakubawo nakubawo nabuuka bamu nakuba nagenda mu maaso agamazina gonna gaba gakusinza kizikiza ate amaganda bakakasa ddala nti olina okukwata effumu naki bwe tulaba nga bazina bakoze bwe bati nengabo kitegeeza ki ekyo Goliyasi yajja naki na ffumu Dawudi yamuwangula naki jinja ndowooza okitegedde waliwo enjawulo wakati w'ebintu ebyo ebintu bibiri omuntu azina enaakutte engabo enaakutte effumu ddayo mu sitooli ya Dawudi ne Goliyasi kubanga Dawudi akwata jjinja ono akutte engabo ono ejjinja lyamuwebwa okuva mu ggulu engabo yakolebwa okuva mu bintu ebyensi amanyi lwakuba mune buzibu bwe tuyina abasoma Bayibuli bo bagisoma nga firimu nedda era kati Dawudi yaliwo Goliyasi yaliwo era baategeka olulwana abantu bagenda eti yali alena nti bagenda mu arena era omukulu n'awuube ejjinja okubikkulirwa lutalo ejjinja kyegezaako okugamba ejjinja okubikkulirwa kwalyo kwali buziba nnyo yerigenda okuba nga bwolaba erikuba kati ebyobuwangwa lyejjinja eriri mu nze eryali mu Dawudi eriri mu baweereza bonna lyejjinja si lino ery'oku kkubo lyogenda okulonda mulokole lwaki nkajjeeyo nti okubikkulirwa oli n'ategeera amakulu agalimu stories zino bazi engero zino eziri mu Bayibuli olina okubanga Katonda wakkiriza n'ayingira mu bulamu bwo
amazima gali nti oba tonna tewakikola ekyo ojja bisoma Sagambye yaŋŋamba nti yakasoma Bayibuli emirundi emeka 3 kuva gyetandikira paka gyeggwera nanga ayagala giddamu gwakuna tonnagitegeera bulungi naye ng'agisomye agi tosobola bitegeera obeera nga toyina kuyambibwako kwa Mwoyo Mutukuvu. Bayibuli ojja kugisoma ng'ebipapula ebya bulijjo. Bayibuli nange nali njirina yiino nali njirina era sigisuulanga naye nyina ekitabo ekimu kye nayo kyate nalina 2 bwe nali nsamira naye kimu nakyokya nkitegedde ekimu nkitegedde. Lwaki njogera ku mazina ago agakolebwa bagazinanga nga gye bakoma okuzina ago giri emyoyo gikka era bwe gyakkanga aga amazina ge gamu tegakyuka. Jjukira bwe mukola amazina ago kabonera akakola calling tebannaye mujje nga bwe nagamba nti amazina ga break dance n'amazina ga b-boy oba okola kali kabonero ka Illuminati naye oba osika emyoyo giri okusembera otamanyi giri okusembera okuddamu gwe kati nagali amazina bwe bagazinanga nga bazina guli omyoyo giwanukeyo mu mayinja banaye mujje. Era abachwezi kambabuulire abachwezi bo tebeekweka nga beekwekamu kati nesinga biri ebiseera biri batambulanga nga bali free era eyo yennyini parliament eggwa tusi basiibula bagamba mulina okwebakawo twebakawo. Awo we nalabira omuti ogwakulanga obutonde bw'omukyala. Waliwo omuti nga wala obutonde bw'omukyala bwe bakola toseka waliwo omuti waliwo omuti ogwakulanga obutonde bw'omukyala gyeguli era abakyala bafukamirawo nga basaba enzaalo bafukamirawo nga basaba enzaalo kati era waliwo era omuti gwe gumu guliko obutonde obwakulanga obw'omusajja omuti gwe gumu gwakulanga obutonde obw'omusajja era abantu bonna abanoonya amaanyi g'ekisajja oba abanoonya amaanyi g'ekisenge bafukamirawo n'abo abanoonya enzaalo bafukamirawo ne basaba era enzaalo bazifuna. Kiki kye nabagamba nti sitaani alina amaanyi era asobola okukola. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Waliyo omuti ogwakulanga obutonde bw'omusajja obw'ekyama ate era gwe muti gwe gumu guliko obutonde bw'omukyala. Muti gwe gumu oba waliyo omulala? Gwe gumu ate era guliko n'omukyala alina olubuto. Sokoddemu waliyo omuti ogwakula oguliko obutonde bw'omukyala nga bwe butu bwe gwakula ng'ate era gulina obutonde bw'omusajja era ne kubaako nga gulina omukyala alina olubuto. Era abantu bafukamirawo nnyo ne basaba enzaalo era enzaalo ezo munnange bazifuna kuba sitaani ayagala okukakasa nti abantu abo bakola ki bamukiririzaamu. So waliwo n'omweso era ku lusozi olwo omweso guno ogumanyi ogw'empiki
nawo weegulira nagwo guli mu Jjinja. Omweso ogwo weeguli era nagwo guli mu Jjinja ku lusozi olwo. Ku lusozi olwo kuliko ng'ovudde ku paliyamenti eri waliwo baasi. Jjinja lyakulanga baasi bwe liti. Kati abanoonya ebyobugagga, abanoonya kuvuga amamotoka maki bagenda eyo. Amayinja ge gaawula zi department. Amayinja gaawula, waliwo woosookera. Kati era n'okwogera nti ebigali, ekigambo bigali oba okuwa ebigali tekyava mu Buganda, kyava mu Buchwezi. Kubanga Obuchwezi Ndawula bwe yagendayo, Ndawula bwe yagenda n'akyala mu Buchwezi, Ndawula bwe yakyala mu Buchwezi yasangayo omukyala. Omukyala oyo nga bamuyita Nakayima. N'ayagala nnyo omukyala oyo. Omukyala ne bamuwa olugali. Kuno olugali kwe bawewera. Bawewera obulo. N'ajja n'oluki? N'olugali. Awo wava ekigambo ebigali. N'ebigali tekyali kya mu Buganda. Kati Ndawula mu misambwa giri ye eri muko. Kuba yajjayo omukyala. Kati ate mukyala wa Ndawula y'oyo wodda mu Buganda bamuyita Maama Nandawula. Naye ate bodda eri ye Nakayima. Kati Nakayima oyo yajja ne mwannyina ge bayita Kaliisa. Abasinga baali balowooza nti Nakayima ono oli ye bbaawe Kaliisa. Nedda. Nakayima ono mwannyina yajja naye mu bufumbo. Kaliisa. Nagambye eno sikuriputi ngazi. Eno patani ogitegeera eya sitaani ogitegeera ogijjeyo. Olina okuba ng'oyita eno yonna nosobola okuba ng'otuuka ku kinyusi. Kakati ogwo omusambwa gwe gumu oguvaako ebigali. Ndawula yajja n'ebigali n'ekigali. Kakati kambuzeeyo bannange kino ekibuuzo simu oba kya busiru oba kyaba tategeera. Sitole eno nga wooli mu kuginyumya. Abantu bano baba baaliyo. Baba baaliwo ne bafa bufi. Kati amazima gali nti ye Ndawula yaliwo. Ndawula yaliwo ow'obuntu. Kati kyessa kunnyonnyola kankikunnyonnyole. Kiwanuka bwe yajja yakkanga ku mwana w'omuntu. Bwe yakkanga ku mwana w'omuntu n'amuwa obuyinza n'amaanyi ng'agage. N'alamula era ng'amannya ge bamuyita Kiwanuka. Kati bwe yamuwanga amaanyi ago n'akka wano ku nsi ng'era ebintu byakola bya Kiwanuka, ng'omuliro agulya agutambuliramu asobola okubuuka. Kakati amannya gwe bagamba nti Nakayima. Nakayima yabaayo naye ng'afugira mu Mbaalebaale. Embaalebaale ze Jjinja, ge mayinja ge bayitanga Embaalebaale bo, naye ng'obuyinza oli we yabujja amanyiiwo. Eyamuwa obuyinza nga waali naye ng'atambulira mu kiti kyekitya kyekimu. Kati Lubaale owasooka bw'atyo bw'atambula. Nti for example Jeremiah awo. Naye nga Jeremiah atambulira mu buyinza obwoyo omu. Oyo bwe yampa era bwe wabaawo ekinnemerera nzirayo. Ne munnyonnyola yalonda. So kitegeeza bano abajjanga simanya Ndawula n'anono omukyala biki baaliwo. Naye nga baliko emyoyo egyo egyatuukizibwanga ekiseera ekyo. Kati we baafa emyoyo ne bagituuma mannya ago. Era gaasigala gatambulira mu baana abaddawo. Nanti kyenka lwaki tuguyita Ndawula. Anti we baafa. Kati for example Ndawula we yafa. Omwoyo ogwo ne bagutuuma Ndawula. Baguba Ndawula kubanga ate Lubaale alina akagambo kayogera n'agamba bwe ndikutta ndikwata mulala. Tabeera kw'omu. Omusi yaba n'amaanyi wabula mu kika alondamu. Kitegeeza Ndawula we yafa n'akwata omulala abaaliwo nga bagamba Ndawula yakuliko. Kati nga bw'olaba bageresa ne bagamba nti kawumpuli
bwe yali tannaba kuzaalibwa obulwadde bwaluma abantu bwa kawumpuli nga tannaba, era bwe bwamala okuvaayo nga kawumpuli afudde ne bamutuuma kawumpuli. Olwo olusozi nalwogerako dda luli wisaidi zaawa sijja kwogerayo olwa kawumpuli. Kakati kijja kikulaaminge gira emisamba bwe jjajja nga gyaleetanga sigino okuggyako nti byesikoonyeeko nti ono asobola okuleeta ekirwadde bwe kiti. Ndawula ye alumya envunza. Envunza teziggwa mu nnyumba, obuloolo tebuguggwako. Ndawula akuba amabwa agazimbazimba n'obanga omuntu azimbyezimby nga bwolaba waliwo endeku zosanga ziriko eziringa obusundosundo, akuba ensundo era yendeku ya Ndawula muba muwera n'anywera. Tujja kugendayo ebintu bye baleeta obitutemere. Ndawula aleeta kino, gundi aleeta kino, ojja bitugamba. Excuse me. Tuddeyo wali kakati tuli Parliament yatudde dda, bazze bakubye engoma tulambuddeko awo. Tufunye ku byokulya, obulamu butambudde bulungi. Ekiro tuddayo okwebaka. Era zasooka kuvuga nga bwe zavuze ekiro. Tudda baddamu bantuuza mu meetingi. Bampa ogwo Musambwa ogwa Ndawula, bampa Nakayima, bampa Kaliisa, bampa Businde bwa Ndagano, ogwo nagwo Musambwa. Kati bamala ogimpa bankonekitinga ku Musambwa baguyita Lugaju. Guli ku Kingizi za Rwanda ne Uganda. Omusambwa ogwo bwe gwali bagutambula gwayitanga mu ttaka wansi, naye we gwayita ne kaakati batwalayo nga kiringa kyakulambuzi. Omusambwa ogwo bwe gwayita ye bwe yayitanga bw'ati nga weekolawo ekituli ng'atambula. Gwatambulanga waliwo era omugga ekisolo eyo. Butuuka ekisolo bakaaba nnyo amazzi. Kiwanuuzibwa oba kigereesebwa nti mu biseera eby'edda ogwo Omusambwa ogwa Lugaju gwasaba abantu bagamba naye mumpe ku mazzi. Ne bamuvuma ne bamumma amazzi. Waliwo emigga mingi. Kiyakola yakwata ekinune osimana n'enkoko n'abikasuka mu mugga, omugga ne gukala. Ne kaakati ekisolo bakaaba amazzi era banywa mazzi gatambulira bagajja lugendo. Ogwo Omusambwa nga bagunkonekitingako naye gwina ebyobugagga, gwandaga ebyobugagga n'amazzi we gwasibira amazzi gwatulagawo nti amazzi nagasiibira wano, singa munkola kino nze nja kubateera amazzi. Nabasaba amazzi ne bagakola ki? Guli Omusambwa bwe gwatambulanga n'embwa yaagwo, kyovulaba nkugamba nti bagiyita emisambwa. Edda bagiyitanga misange, emisange tebaati bagiyita misambwa. Bagiyitanga emisange. Basanganga miki? Misange. Naye nga gyawukana mu bantu aba bulijjo. Kaakati bwe gyatandika okutambulira mu mbwa kyekigiyisa emisambwa. Era embwa yesooka okuzuula emisambwa n'egiba nga gitambulira omwo. Era kyovula ebiseera ebisinga abasamize balunda embwa ewaabwe. Era baba baagala okumala ebibambi oba bakoze eddogoligaanyi, baddira ekintu oli omulwadde n'akiwandulamu ne bakiwa embwa eyo n'ekirya. Embwa tefa. Kyekibalunza ebisolo awaka ebyo. Kumalirako bibambya, si buli akirunda nti alina ensonga lwaki alunda ekintu ekyo mu bulambulukufu. Baamalirangamu ebibamba byabwe. Malogo biki, bintuntu byokoola biki. Bakitematema ne bakiwanga embwa n'ekikola n'ekirya nga bamaze okiteekamu ebintu byakyo. Yeebeeroke terina buzibu bwonna wefuna. Kati ekintu ekyo wekyava. So bangatta ku Musambwa ogwo naye nga nkyaliwo awo sinavaawo. Bangatta ku Musambwa ogwo bandaga buli kimu kyonna nga bwe kiteekeddwa okubeera. Naye ekisolo nga wali ebyobugagga. Ebyobugagga eby'omu ttaka golodi. Olwokati nga ogenda bifuna nga baagala kunkolera mpenda nfune ettaka
mu kitundu webikola ki webiri kitegedde kubanga jjukira oli waba anoonya ebyobugagga abatuukira kwani kugwe ali mu location abirina n'ofuna akaki kitegedde ettooke libalize kati baali bandagana nti kino kiri wano nakino kiri wano nakino kiri wano era Lugaazi oyo ye namuwanga mazzi ge bamumaluli kati ndowooza otegedde patani y'emisambwa bwetambula buli musambwa gulina kye gwagala kakati etusinkaganayo obusinde bwa ndagano bampa omusambwa gwe bayita Lugaazi waliwo omusambwa n'omulala baguyita Muleeguuza egyo gyeyo naye njagala okutegeeza abatuwuliriza ebyo byonna muwulira njogera ti guno omusambwa guli ogu gumu naye nakogera emisambwa oba emeka mingi naye nga guli ogu ogukola ebyo byonna gano gonna matabi kati ebintu bino abantu batabimanyi tebagenda kuzuula bulokole butuufu kakati bampa ebyanzi ebyabacwezi bateekamu amata waliwo ebyanzi ebyali ebikopo byabwe ebyedda nga bwolaba nti ebaganda edda babanga n'endeku nga byebikopo babiyitanga byanzi babiyitanga byanzi babibajja mu biti babangawo n'endiro mwe baliiranga obulo bubbo bwa lawundi yabikulagako nabyokya wano kakati ne baŋŋamba nfune ebyo babikuwa okubikuwa mu buntu babimpa bampa endiiro ne bampa emmindi eya Nakayima ne bampa emmindi kati emmindi wali ozifuuwa emmindi nali ngifuuwamu naye nga nze sigikiririzaamu nnyo nga ngiteekamu taaba ne ngikoleeza kuba natuuka ekiseera nemba nga nze sizikozesa naye nga bwe baba baagala okunywa nga ngikoleeza nenteekamu taaba nenteekamu oluusi n'akasakente kubanga bo ekyoto ky'abacwezi abasinga kye baasinga okwagala si bye bino ebyoto ebyaffe era bano ebaffe bakuma enku eri mu bucwezi bakuma busa kati abasajja abacwezi abo boolaba baagendanga mu biraalo byabwe nga bagamba banyookeza nte naye baali balimba tebanyookeza nte busa baba bakola mikolo okunyweza ekisibo kubanga ente bw'okuma obusa tevaawo ebeera nzikakkamu kali akawoowo kagikola buki bulungi etuula era nekkakkana nebeerawo awo kati nkitegedde ekyo nakiwulirako edda simanyi okuyookeza ente nakiwulirako ogyo giba mikolo egyo giba mikolo ssebo naye scripti ng'omwana yagiruka nagitambuliramu ebbanga ddene ngimanyi era nze oyo omusajja Lugaazi muwa ekyo era bansaba bakumira ekyoto gye nagenda kati ate obusa ogenda ku ttale n'obunoonya n'ogenda ng'obunoonya buli wogenda okunoonya obusa wabaawo emizimu gy'ojjayo egiba gyasigala ku ttale giba mu busa eyo nogenda n'oginoonya ku biswa n'onoonyawa n'ojja n'okola ekyoto kyawamu n'okozesa akabaane n'okuma kati bw'omala okukuma ne bagamba funa entungo ofune obulo ofune n'omuwemba ng'omanyi kye bagezaako otegeeza bagamba entungo ze zitunga ewabadde ebiraka ne bagamba nti omuwemba gwe guwembawemba ensonga ne bagamba obulo bwe bulongoosa kitegedde bino ebintu mbadde mmwe mubimanyi nze mbadde mmanyimanya tikano kalo nedda ssebo guno muwemba nedda ssebo gwe ekituufu obimanyi bwotyo naye byanjawulo ogambye bakutuma ki obulo entungo n'omuwemba obulo bwe kati ate waliwo omuwemba omumyufu n'omweru abacwezi bakozesa mweru omuwemba gwe gukola ki omuwemba gwe guwembawemba ensonga oba okuwumbawumba ensonga akalo ke kalongoosa then kiri ekirala entungo zitungatunga ewayulika wali ebiraka wali ebiganyi wali ekiganye katungawo era nga bwe nakunnyonnyola mu kusooka naye gye nagenda okunaabira amata naze era bye natabulamu wabyogera wateekamu entungo obulo n'egundi n'omuwemba
kati omuwembe ogwo gwajja gutambuliramu entungo nze nzise entungo wateekamu entungo obulo n'omuwemba kyekyo kakati nekyoto nkikuma kyoto nga bwekikuba bwankikuma abachwezi bonna baasituka ne bajja ne baŋŋamba amazima gali nti obadde mwana mwesigwa era okkirizibwa okukola ensonga kati ate awo natandika okukola ku balwadde wali wadde tokola ku balwadde mbadde mbakolako naye ate nga nyina ekimbulako kati ofuuse kabejja saagala kweyita kabejja buli kimu kikuliko kati bampadde emisambwa gyonna kati nzijudde naye nga baŋŋamba waliyo byenyina okukola ki okumaliriza kyemaze olaba ku bintu kyemaze olaba ku bintu bya lubalade tebiggwa tali yayinza naabo benyini abandaba basamira lubaale we yabatuusa bamanyiibwe kuba mbadde mmanyi kati abakulu bakugambye wadde mwana muki mulungi era kati oyagala sisi bikogambye okoze eki kati okkirizibwa okukola ki okukola byoyagala omanyawo kiwedde kate mpulira bakugamba naye waliyo byolina okwasaganya kati nveeyo nkomawo ewaffe amazima nawulira nga munda munze nzijudde jjukira nali maze okukolako ebimu ng'era mpulira amaanyi nga ngezeseza nenkakasa nti amaanyi kolaki ngalina kati awo najja nga nzijudde nga nyina full force nga buli kyenjogera ku lulimi lwange kisoboka ne bwe kuba kugamba nti enkuba eyimirira ne bwe kuba kugamba nti nga kisoboka awo mu kaseera ako we nali ntuuse naye nensigala nga nina akabuuzo kali ke nakoonyeeko ne ŋŋamba naye ani oyo twagala nsinkagane akoonamu sitampu kati nveeyo ndawula aŋŋamba naye ebintu byange tobimalirizanga njagala kulwani yange ansaba kulwani nikira omuggo nali nguguzi aŋŋamba ngule n'akalaadi akalaadi abasiraamu bakakwata bakamanyi babala kano akabanga sapule bakutulako omusaalaba ne bati kakati sitaani oba ndawula aŋŋamba kati olina okugula kulwani yange pozi luli yagamba ogule biki yaŋŋamba gula muggo n'okutoola shahadu kakati wanankakasa ŋŋamba gula kulwani yange kuba kulwani eyo abantu bagenda kwetaaga obujjanjabi kulwani eyo njigula amazima gali nti kulwani nali simanyi gisoma kuba ennyukuta engeri gyebaziwandikamu galinga makoloni walinga oba bagiya nsibitegeere kakati kulwani eyo nenjigula emala ogiwa ne baŋŋangulireko akalaadi akalaadi nako nenkolaki nokagula abaana babitunda awo ate tebabuuza ate kali ngeri ginali nfaananabuuza ngoyinza okulowooza seeka nekirevu nkiraba nalina ebirevu bingi nalina ebirevu kakati nenzikiriza neŋŋamba naye omanyi kangula ebintu bino tandika okukolaki okukola amazima abasiraamu gye bavanga nange saamanyanga nayo nguze akalaadi nkataddewo nguze egundi kulaani ngitaddewo kati nina okugula n'omusaalo omusaalo gwe bayalawo kati n'omusaalo nguguze naye mugula omusaalo gwe gwenzirayo emabegako nalina emikeeka gye nagambako egy'emisambwa egitaliimu kkala ni mu kiraasi kati nalina emikeeka 3 kati abajjanga okubakolera kati nasooka mpumuddemu lubaale okutambula kati okuba bitabo kati nokuba ebitabo kati awo patani nyina wenjituusizza kati ntandise nange ogigattagatta ti abasajja bano abakubi b'ebitabo kubanga abakubi b'ebitabo we bantabulira bano byo kankyogere open ensonga ze bakolako abakkiriza mu busamiza ate nabo ze bakolako script yemu bano okyewuunyisa kiri nti bwe bakugamba ffe tuli mu kitabo kitukuvu Kurani kakati nze kyambuzaabuzanga ngamba naye
nga kuno nkulabanga nako kuloga. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.